want now, without much ado, to invite my principal, the Right Honorable, His Excellency, Raila Amolo Odinga. Bw'oba onayogera ku byobufuzi by'eggwanga lya Kenya n'otasinnya ku linnya lya Raila Odinga kireetera abakuwuliriza okulowooza oba oli awo by'oyogerako tobyekakasa. God is good all the times. Ono alembyelembye olw'ekaganga olunaku olwaleero okumukujjukiza obulungi abadde munnabyabufuzi ow'enkukunala ow'eggwanga lya Kenya yaweerezako nga Ssaabaminisita wa Kenya okuva mu 2008 mpaka 2013 nga wakati wali 1992 ne 2013 yali mubaka wa Parliament akiikirira abantu mu constituency y'e Lutanga nga we butuukiddwa olwaleero yabadde akulira oludda oluvuganya gavumenti ya Kenya okuva mu 2013 mu kibiina ki Orange Democratic Movement. Ekyali ekiyinza okutuyamba okumutegeera obulungi kwe kuba nti avuganyiza ku ntebe ennene ey'eggwanga emirundi 5 wabula gyonna ng'awangulwa. Mu 1997 omulundi gwe yasookera ddala okwesimbawo ku bwa pulezidenti ng'akaseera ako yali ku kkaadi ya National Development Party yamalira mu kifo kya 3. Ngoye bagamba nti ekiga ekimu tekirobera mwana kutambula. Mu 2007 yakomawo ku kifo kye kimu ku tiketi ya Orange Democratic Movement n'awangulwa omugenzi Mwai Kibaki. Olw'omutima gw'eggwanga gwabadde nagwo Odinga yaddamu okwesimbawo mu 2013 era ne mu kalulu ka 2017 yakalimu kyokka akabadde kakyamaze gobe mu kibya ke kalulu ka 2022 buli omu ke yalowooza nti yali wakukawuuta buva wabula William Ruto n'amumegga. Kino nno kyaliko Odinga nga munyiikava ebitagambika era ogezaako okubanja obuwagizi bwe yaddukira mu kkooti ya Kenya ensukulumu kyokka eno nayo teyafunayo kye yali ayagala era waafiiridde nga Ruto yali mu ntebe alamula. Today, by God's grace, I'm president. Nga tukyayogera kuno na kuli tulina okujjukira nti Odinga mwana azaalwa okuva mu ntumbeza Jaramogi Odinga ngono yaliko omumyuka wa pulezidenti wa Kenya Jomo Kenyatta ng'ava mu nda y'omukyalo omubalagavu Mary Juma Odinga. Ono yazaalibwa nga 7 January 1985 okuva mu lulyo lwa Luwo mu disitulikiti y'e Kisumu. Emisomo gye yagitandikira ku Kisumu Union Primary School wuyo ku Malanda High School okutuuka mu 1992 kitaawe yamutwalira mu ggwanga lya Germany okwegatta ku bayizi abali bavudde mawanga amalala okuyiga olulimi Olujamani. Eno yavaayo nga yewangulidde certificate mu kwokya ebyuma oba welding okuva mu ttendekero ly'ebyemikono okuva mu East Germany Magdeburg. Wakati mu kaseera k'olutalo okweyogerera ebisongovu oba Cold War wakati w'amawanga ga Kirimaanye kigambibwa nti Odinga yakyalako mu East Berlin mbwera eno yenyigira nnyo mu kukusa ebyamaguzi okuva mu ggwanga lino nga bitwalira banywanyi be yali awangala nabo mu East Germany. Oluvannyuma lw'emyaka 8 nga limawanga g'Abakyeruppe Odinga yadde okwabobwe mu 1997 ng'akaseera ako omwoyo gw'ebyobufuzi gulinnye era atwalibwa okuba munnabyabufuzi Kayingo. Olw'okubanga yali ayagala nnyo ebyobusuubuzi mu 1974 yalondebwa ku bwa manager ow'ekitongole kya Kenya ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebintu ki Kenya Bureau of Standards era oluvannyuma lw'emyaka 4 n'asomusibwa okutuuka ku ddala ly'omumyuka w'akakiiko kano ow'okuntikko. Olugendo lw'ebyobufuzi Odinga lutandika mu 1982 oluvannyuma lw'abajaasi okuva mu ggye lya Kenya ery'omu bbanga li Kenya Air Force ogezaako okuyeekera gavumenti ya President Daniel Arap Moi yaliko akaseera ako. Oluvannyuma lwa bano okulemererwa President Moi yakola enkyukakyuka mu magye mwe yalondera banywanyi be n'abo abali bamukkiririzaamu okugakulira n'etteeka ne liyita mu Parliament ebyokwerinda by'eggwanga okuba mu ofiisi ya President. Wano Odinga yakwatibwa era n'aggayirwa mu kkomera ku bigambibwa nti yali omu ku kabinja kali kagala okusuula gavumenti eno. Ono yaggulwako gwakulya mu nserukwe era mu kkomera yeebakirayo ddala okumala emyaka 6. Ekyennaku yali kyajja ateewe mu gwokubiri gwa 1988 yaddamu n'akwatibwa era ku nsonga ze zimu kyokka mu gw'omukaaga gwa 1989 n'ateebwa. Akaseera ako kutobola eddembe ly'obuntu mu ggwanga lya Kenya be baali baana baliwo era Odinga yali musaale nnyo mu kulwanyisa embeera eno. Kino kyamuviirako okusibirwa awaka kiyite house arrest okumala emyezi 7 ng'ali wamu n'ekitaawe Odinga. Olw'embeera yali mu Kenya abantu ba bulijjo bangi battibwa buli yagezangako okubaako kyayogera abajaasi bangi abaafa so nga n'abagwira mu Kenya bangi tebaalutonda. Oluvannyuma lw'okusibwa emirundi n'emirundi yasalawo agende mu buwaŋŋanguse mu ggwanga lya Norway olw'ebigambibwa nti gavumenti yali yeesomye okumumiza omusu.
mu kaseera we yawaŋŋaŋukira ekibiina ki Forum for the Restoration of Democracy kyali kitondeddwawo okulwanirira enkola y'ebibiina ebingi mu byobufuzi oba multi-party system eyali esaanyeewo mu Kenya. Kino nno kyamukako okudda okw'abobwe mu 1992 era ne yeegatta ku kibiina kino ekyali kikulirwa kitaawe yennyini Jaramogi Oginga Odinga. Wano yeesimbawo okuvuganya ku kifo ky'obubaka bwa Parliament owa constituency y'e Langata era akalulu kano yakawuuta buva bw'atyo ne yeesoga olukiiko lw'eggwanga olukulu olwa Kenya. Mu 1997 gwe yatandikira okwegwanyiza entebe y'eggwanga enkulu olwo nno ng'avuganya ne Pulezidenti Mwai Kibaki. Oluvannyuma lw'okugwa mu kalulu, Odinga yasalawo okwegatta ne Mwai Kibaki era ne aweebwa ekifo ky'obwa minisita ow'ebyamasannyalaze ekyaleka abawagizi be nga basobeddwa anti ku bo balabanga yali abaliddemu olukwe. Mu kalulu ka 2002 Odinga yalina essuubi nti oba oliawo Kibaki yali wakumuwandako eddusu okuvuganya ku ntebe y'eggwanga, engeri gye baali baludde nga balya mu kimu kyokka kyamukuba encukwe ate Moi okulonda Uhuru Kenyatta mutabani wa pulezidenti wa Kenya eyasookera ddala Jomo Kenyatta okuvuganya ku ntebe eno. Kino Odinga yakiwakanya nnyo ng'agamba nga Uhuru Kenyatta bwe yali omwana omuto okulembera eggwanga ate nga talina bukugu bwonna mu byobufuzi okusinga ye eyalikaawo kadda mu nsonga zino. Newankubadde Odinga n'akabinja ke bawakanya nnyo ekya Uhuru okuweebwa ekyo bwa pulezidenti ku myaka 38 gyokka, Moi yakomba kw'erima n'ategeeza ng'eggwanga lya Kenya bwe lyali lyetaaga omukulembeze embulakalevu okusinziira ku mbeera mwe lyali. Kino kye kyawaliriza Odinga n'abamu ku baali mu gavumenti ya Moi okukola ekisinde ki Rainbow Movement oluvannyuma ekyegatta ku Liberal Democratic Party ne batandika okubiisanya n'ekibiina kya Mwai Kibaki ki National Alliance Party of Kenya kyokka era bwe beesimbawo ne Uhuru Kenyatta era Odinga yagwa mu kalulu. Olutuukiddwa olwaleero ng'essuubi okutwala entebe y'eggwanga lyamuggwamu kyokka olw'omukululu gw'alese asigala ng'abadde musajja njasabiggu era yeebuuzibwako mu nsonga z'ebyobufuzi obwa Kenya. Okufa kwe kubadde kwa kikangabwa kubanga bangi babadde bamulinamu essuubi okukyusa Kenya. Mu bubaka bwe Pulezidenti wa Kenya William Ruto ayogedde ku mugenzi ng'omusajja abadde ayagala ennyo eggwanga lye, afubye ennyo okwogera n'eddoboozi ery'omwanguka ku nsonga ez'enjawulo mu bukulembeze nti era abadde kyakulabirako ky'amaanyi mu bakulembeze bonna mu ngeri gye baddukanyaamu emirimu gyabwe. Odinga afiiridde mu ggwanga lya India gy'abadde ng'ekirwadde ky'omutima kimubala embiriizi. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.